Jonas Sebanenya omukulu w'essomero lya King's Palace mu disitulikiti y'e Luweero yatunudde ebikalu mu kkooti nga yakwatiddwa poliisi ssabbiiti ewedde ku bigambibwa nti aludde nga gagambula obumuli abayizi ku ssomero lye. Mu kkooti y'omulamuzi John Paul Buya aleeteddwa okusomerwa emisango egimuvunaanibwa. Kigambibwa nti Sebanenya abadde awamba n'okubuzaawo abaana. Sebanenya abaana bamuzaalidde ebitukula Makayi byazaalira ensiko bali 6 nga bonna basoma ekibiina kya 7 nga kigambibwa nti azze nga batuuza kusesiriiza mu mpalo ng'omusango yaguza akati w'omwezi ogw'omwenda n'ogw'ekkumi ku ssomero lye lisangibwa ku kyalo Kakookolo mu tawuni kanso y'e Luweero. Trafficking in children contrary to section 1A and 5A of the Prevention of Trafficking in Persons Act 2008. Mukaguli Sebanenya omulamuzi tamuwaddewadde akadde okubaako kyayogera kubanga okumuvunaanibwa gwa naggomola okuwulirwa kkooti enkulu asindikiddwa ku alimanda ebutuntumula okutuusa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno. Masitula Navuga yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.